enembeera yakwekuuma mwami Yoweri agamba mutuuleko maka gammwe embeera y'akatinkambwe mu covid mungi landiroodi bw'avaayo naddamu bwabanja amusemberere ng'osooba omutemu oluyaffe enembeera yakwekuuma enembeera yakwekuuma. Tubaniriza mu kitambiro ekyabizonte ekyokwetegereza abafuna abalamu namwe abakyatambula naye nga mwafa mwabula mbuzi goziziika. Fene tuli mu nnaku njereere kyokka ng'era bwe tusaasira ne bannaffe abali e Bulaaya nti nga mulabye n'ekibabu kyokka eno Uganda ebintu byatandikidde ddala okukyuka. Kamba kwasesa abazonta nsinga obusiru n'obugwagwa gwennumiriza nti awunya akamwanga lufulayo kaleerwe abitebye. Ne bono nangira otya okuwunya akamwa sijja kukola kitambiro kyonna ng'omaze okukinangira. Era okutegeeza nti wakikoma wano kikome wano. Nsaasira Ssaabazonto. Keweetonze kangende maaso nti mu nsi yewaffe okugabira abantu emmere attempted murder okubanja renti mu kiseera kino naye attempted murder okukola dduyiro mu luguudo attempted murder okuvuga pikipiki nga talina kyetise naye attempted murder okuvuga bodaboda nga ssaawa ziweze 8 naye attempted murder okusinziira ku mbeera weeri kati yajja mwani awanise ebbango baaba okumanya embeera nzibu kati pulezidenti tumulinda ku TV okusinga obuzannyo ate naye yakitegedde amanyi n'okutulimba n'atalabikako kyokka jjajja tuyambe bw'oyongerayo kalantiini tutuusa okubba ente ezo. si papa where are you The most handsome smart guy Prophet Mbonye where are you waliwo akunoonya okuyisaamu empi. Pastor Kakande where are you Yiyayo obupya bw'omupiira kati kakaddiye. Pastor Iga where are you Ali mu University of Understanding. Brian White where are you Alabika yeetaaga na buyambi bambi. Daddy Andre where are you Mwabasokoola Sokoola embugo mmwe mutuleetera n'ebisiraani. munoonya tyuni nyabula. Tibwa Kibeeri Kaguta waffe eyaweebwa obuyinza mu Uganda yonna. ekitiibwa Kibeeri Kaguta waffe eyaweebwa obuyinza mu Uganda yonna. kwebaza jjajja kutuyigiriza dduyiro naye waliwo we nalabidde nga tokyassa ate n'ababala press ups babuuse twategedde era twabalabye nga babuuka. Ekitiibwa Kibeeri Kabaka waffe eyaweebwa obuyinza mu Uganda yonna. Kwebaza nnyo beene okuwaayo ebintu ebyenjawulo bwe bityo ate nga bingi wabula nga tulina okusaba nti nno wadde tetulina ffedde tutugambire Katikkiro naye aweeyo kubanga naye tumumanyi mugagga alinawo kasente. Ekitiibwa Kibeeri Kaguta waffe eyaweebwa obuyinza mu Uganda yonna. Naye pulezidenti gwe tonawaayo nga jjajja totufuukira balevulandi abatupeeka ebirabo ne tuwaayo ebirabo nga bo tebawaayo yadde bawoza kimu mulete jjajja waayo koli mugagga oyina ente ezo. Ekitiibwa Kibeeri Kabaka waffe eyaweebwa obuyinza mu Buganda yonna. Bene tugambire ku basajja bo ng'Erias Lukwago ne Betty Nambooze nabo bagabeko bannanga obukondo bubasusse. Ekitiibwa Kibeeri Sekandi waffe eyaweebwa obumyuka mu Uganda yonna. Bannange Vice President obuliddewa nga tonyega vaayoko keweekwese kamala kale kagobako. Ekitiibwa Kibeeri Besigye waffe eyaweebwa obuyinza ne bamumubbako. Ekitiibwa Kibeeri Besigye waffe eyaweebwa obuyinza ne babumubbako. Besigye va mu malala leeta obuyambi sente ozirina va mu kwebuzaabuza abalonzi b'embeera mbi funayo kokooba wa muganda wange teweebuzaabuza. Ekitiibwa Kibeeri Bugingo waffe eyaweebwa obuyinza n'awasaana ntaba. Bugingo taata wawanise ebbango kati ndowooza ne bakiganda bonna banonye ekolayiza ebabuze bwe basobodde okuwaayo obukadde 10 wasaana ntabawo tetukulinaako buzibu. Ate ku mirembe gya Mama Teddy ng'ebitubirabako. Ekitiibwa Kibeeri Bugingo waffe eyaweebwa obuyinza n'awasaana ntaba. Ekitiibwa Kibeeri Bobi omwagalwa omusajja Katonda gwe yatuweereza. Ekitiibwa Kibeeri Bobi omwagalwa
omusajja Katonda gwe yatuweereza. Owaayo nga tonafuuka president, kati olwo bw'onoofuuka president otugulira amayumba ffenna mu nsi eno. Ekitiibwa kibe eri Bobi omwagalwa, omusajja Katonda gwe yatuweereza. Mukama Katonda asaana akuwa abaana bayitirivu oyo Bobi azaale abalongo olukunkumuli lw'abaana. Musajja wattu Bobi Mukama Katonda akuwa omutima omulungi. Bannange musajja gwe ogenda twagazisa Uganda eno. Ekitiibwa kibe eri Bobi omwagalwa, omusajja Katonda gwe yatuweereza. Ekitiibwa kibe eri Bobi omwagalwa, omusajja Katonda gwe yatuweereza. nga twaniriza vice president w'ekisinde kya People Power mukyala Grace Kyajugira linnya.